bulungi atugobera Kanoni Media Uganda nkwaniriza mawulire gaffe ag'essaawa zino gy'otabadde tubeerayo ne tubeera nga tugakunoonyereza. Muzzukulu wa Mutasango omuzirambwa Mulindwa Burhan Munaggomba yenze aliwo okugakuwa. Olunaku olwaleero ekitongole kivunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya kya Uganda AIDS Commission kivuddeyo nekitegeka omusomo mwe kibangulidde abantu mu kaweefube gwe kirimu okusobola okubeera nga balwanyisa akawuka kano aka mukenenya okukalinnya ku nfeete. Wano n'obaddewo n'okujjukira omuzira Philip Bongole Lutaaya eyavaayo ne yeewaayo okulaga nti ddala alina akawuka aka mukenenya mu myaka egyali emizibu ennyo egy'ekinaana era n'asomesa bannayuganda akabi akakirimu n'okuvaayo okwogera amangu nga akawuka kano tekannasaasaana. Wabadde ayogerako eri bannamawulire minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Amire Babalanda avudde n'ategeeza nga bali ku ddimu ery'amaanyi era okulwanyisa akawuka kano aka mukenenya era n'agamba nti nno kyennyamiza okubeera nga abaana abato ate bakyafuna akawuka kano nga wakyaliyo n'abantu abeetunda era ng'agamba kino kiviiriddeko embeera eno okubeera nga ekootaana. Minisita Amire Babalanda bw'ati bw'ayogedde ku nsonga y'akawuka aka mukenenya. Wano ofiisi ya pulezidenti Auditorium okulaba engeri gye tutemamu empenda okumalirawo ddala akawuka ka mukenenya mu mwaka ogwa 2023 omwaka gwa 2023. Naye ate gavumenti yaffe ya Uganda mukkirize bannange ne bannayuganda mwenna nga nze minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti erinnya lyange bagalagira era nga nze minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti twala omukisa okusiima ennyo ow'ekitiibwa Museveni pulezidenti w'eggwanga lino eyakirengera emyaka gy'emabega ennyo n'alubatu waliwo ekimbe ekituzinzeeko nga mu ggwanga lyattu Uganda era tulina okusala amagezi tulina okufuna obukugu okulaba nti tulwanyisa akawuka kano akamukenenya ye yatandikirako ddala ng'abantu balowooza nti ddogo nga baliyita ddogo naye ate tumwebaza yakuvaayo naye n'agamba nti nedda lino si ddogo era tulina okutegeera nomba ekyomukuliza abantu era kakati okuwalo yavaayo ne tukitegeera nti waliwo obulwadde bwa mukenenya era buluma abantu era bikuta abantu baffe n'okusingira ddala mu bitundu by'e Masaka abantu baafa nnyo ne mu borders ez'enjawulo. Kale ne tukimanya nti sirimu bwali mu ggwanga naye tulina okusala amagezi okulaba nti tumumalirawo ddala bwe tukisobola okuyita mu interventions ez'enjawulo. Wano we tutuuse ate tubadde tuli kutambula bulungi naye ate kyewuunyisa eddagala bweriri mu malwaliro okulaba nti liziyiza bamaama obutakwasa abaana baffe abazaaliddwa naye kati ate abaana bali kuzaalibwa nga balina akawuka ka mukenenya so kiba kitegeeza nti abazadde tebali kufaayo bali kulajjalira obulwadde buno ate nga ffe tuli ku misinde gyayirinya okulaba nti tukendeereza ddala oludde luno obulwadde buno obwa mukenenya ne ebintu byonna ebiri available programs zaffe za gavumenti. Kakati nze nga minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti era supervisor w'aba RDCs nabakubiriza era mbakubiriza era mbadde nga mbaweereza circulars okulaba nti basomesa abantu engeri y'okwekuumamu n'okwewalamu obulwadde bwa siriimu nga bakozesa airtime waffe wa gavumenti gwe tuteeka mu radios ez'enjawulo mu nnimi zaffe ennansi yonna gye babeera yonna gye baweerekeza kwegamba abantu basobole okutegeera oba oli awo n'okwewala kukwatibwa akawuka ka mukenenya. Ekisinza ate okuneeraliikiriza kwe kulaba nti luli emabega. Ate ye akulira olukiiko olwa boodi eya Uganda AIDS Commission Dr. Ruth Ssenyonyi naye alina by'alambise ku nsonga y'akawuka ka mukenenya n'asaba bannayuganda okubakwasizaako okusobola okubeera nga bakalwanyisa kubanga bangi abakalina ate nga baagala otutuuka mu kiseera eky'omwaka 2030 nga tewakyali akwatibwa akawuka kano. Ategeeza n'agamba nti nno kino tekitegeeza nti bwe gunaatuukira mu mwaka ogw'2030 wajja kubeera nga mu Uganda temuli muntu n'omu akalina wabula nga tewakyasobola kubeerayo bantu bakwatibwa akawuka kano wabula yennyamidde n'agamba nti ate abaana abato bangi bakyakwatibwa akawuka kano aka mukenenya era n'asaba bannayuganda okukwasiza awamu okusobola okulwanyisa ekirwadde kino ekya mukenenya. Dr. Ruth Ssenyonyi bw'ati bw'awulikise ku nsonga z'akawuka kano aka mukenenya. Abantu abalina obulwadde bwa siriimu baba bamira eddagala bulungi, bw'omira eddagala
twagala wabe nga tewali mwana n'omu azaalibwa ng'alina obulwadde n'omu kiba kitegeeza nti buli muntu alina olubuto ng'agenze ne bamusikirininga n'alaba nti bw'aba alina obulwadde omwana ono bamukolako nga bukino bw'aba amaze okuzaala tebamukkiriza kuyonsa kuba bw'aba yonsa balina engeri gye bamugamba tokolako kirimu omwana aleme kukwatibwa bulwadde. Ekyokusatu agamba bakiyita mu lusungu bakiyita stigma tubaye tukyogeddeko nnyo especially kyakira ebutaala kubanga omuntu bwavaayo nakulaba n'akawuka oga nti tosemberera kubanga tujakola ki ojja kunkwasa obulwadde twagala ebyo biggweewo kubanga ebyo biremesa abantu okujja bafune obuyambi tasobola kugenda mu ddwaliro olulwadde tasobola kubeera mu ssomero kwabanga olulwadde twagala tusobola okugendayo twogera ku bulwadde buno nga bwe twogera kimunaani ena sukaali twogera nnyo ku sukaali osobola obulwadde buno naye ng'obugendeesagala ogenda gye bakukolerako kyetwagala ebintu ebyo ebisatu ate kyali bulwadde buyingira ate baana bazaalibwa n'olwekyo kyetaaga omulimu munene nnyo olwaleero nokukamutekisaati kyali kubanga tulina abaana abato especially mu covid abaana baalinnyo awaka ate bakyali mu masomero essomero likuuma omwana n'atuuka n'akula n'atuuka mu yunivasite n'alyoka agenda n'afuna naye bw'ataba mu ssomero ye apaana n'agenda nanya omwenge n'akola n'ayingira mu ebitali ekyo twagala nnyo okulaba nti abaana eje waliwo ekiruuko myaka 14 okutuuka ku myaka 24 ekisobedde tebamanyi bulwadde buno ate nga bebasobola okukola ebireeta obulwadde olwekyo tulina okulaba nti abaana bano tubayigiriza bamanyi obulwadde buno webujja buyingira neki kyebasobola okukola amaanyi tugateeka wonna kubanga akati nga Uganda AIDS bagiyita multisector tukola ne education ne gender family health tukola nti okyusenga empisa ate twagala omira eddagala kya health twagala osome kugamba tukwatagana nabonna bonna oba district tujja kukwatagana oba cultural tujja bategeeza nti bannange omugenda mu bintu byammwe muli mu mpango muli byakabaka mwogere ku bulwadde oba mulinaamu bwe mubeera mu kanisa mukibuulireko tulaba kwatukwata wandiwangi nga tuteekawo naye bebaana bano aba 14 to 25 ate bo ebintu bingi kubanga mulimu prevention mulimu okulaba nti bali aware bamanyi obulwadde buno bukwata butya okwewala otya agamaanyi geetaagisa maanyi bakyala abazaala nze Dr. Rose Semanyi chair wa Uganda AIDS Commission. Ku nsonga zonna z'owulidde munnayuganda ali eyo mu nsonga ey'akawuka ka mukenenya tulina okukwasiza wamu nga bannayuganda okusobola okubeera nga tulwanyisa akawuka ka mukenenya buli omu gy'osinziira yonna gy'oli mu makaago muno gy'owangalira yonna gy'otambulira akawuka ka mukenenya ffenna tumanye amakubo mwe gayita tulina okusobola okubeera nga tukakwasiza wamu okusobola okubeera nga tukalwanyisa nga gavumenti yateekawo kaweefube ono w'okulwanyisa akawuka ka mukenenya abaami mugenda mubeere nga mwekebeza muwulidde mmwe abasinga okubeera nga temwekebeza kawuka kano aka mukenenya ate nga mutabaala gy'otabaalidde gy'ojja ekirwadde kino n'okisiiga munno abadde ewaka ne bava eng'ombe egamba nti neyasigadde eka kimutaayiza n'olwekyo tukwasiza wamu nga bannayuganda okusobola okubeera nga tulwanyisa akawuka kano aka mukenenya.